nange mbabuli engezeza ko tesa n'omukazi oyo noyo omukazi achukati no omulaba n'obusigesige obwabira nabwo atugira kuno n'omuliro yatandise naye mwana gwe yatandise kubanga ne story mugenda jiwulira je twakola ki ngenda kwogera paka ku party kwero buli muntu avuma buvumi n'obwo obusige bwage kwa myaka musanvu toyamba mwana kifundukwa wase kituletera gama ki abana tubajeko DNA tuprofinga abantu betugenda okuwa ebintu byabo muve kunga kubakazi abafere bali mufere bino byonna byo mulaba wano zali mufere mabega kwa ya babo milioni sate zana aibani yakafira ujja kubera abana kujja kumanja the end of the day mukazi alide ebintu baje batandika kujenga abasule bafa abasule musule yinza kwata ebintu by'abana byosubira nti by'abana bo ngoyagala kugabanya abana ebintu byabo kuno bikwata no biteeka mu manyako manyi Ivan okuva kuge paka kuzede kwa twatandika amasomera paka we twakoma noyo zali ngatambuda agenze mu bufumbo bwa Diamond akoma obukomi etumuyama tugamu waya kuno ninga abana yali abafunga batulira Ivan kuva twakola olumbe myaka 8 kati mwana tayambala ngakifundu kwa kyakitawe kiyasikira sengawe ya China adusabudu sabana abaduseri batata Assalamu alaikum. Jebaleko. Basala tebagenda kunsiriwaza okitegeera kubera ndabyeko ngenda Ivan mbadukidde mu mawulire aga mukazi ayagala kutunda ebintu by'abaana be. Already you are contradicting yourself. Ayagala kutunda ebintu by'abaana be, you know, ate gwolumirirwa nnyo gwatakuza abaana be atabakuzizza atamanyi nakyo baliko bw'ate olumirirwa nnyo. Tewali muntu ayagala kutunda bintu wano story entuufu tewali muntu ayagala kutunda bintu by'abaana be. Olutalo lwavudde ku kugamba nti abaana bakuze, we have to do an inventory to distribute ebintu nga office we zirina okuba ebintu ebiba bikolebwa administrators general, right? Yeah, administrators general. Nti abaana bakuze, we have to distribute. Ne bagana okusigning empapula za distribution. Mbubo bagenda kufunirawa bagala 50-50. Byonna byoyo muvubuka byayogedde bulimba. Sima Ivan yalina mukazi South Africa, sima wali omusikongala ani atala bwanga batulako omusika wa Ivan ekayumba video weziri. Internet kirungi teerabira. Video weziri ani atala bwanga batulako omusika wa Ivan. Obuzibu buli ku distributing of the estate. Abantu they don't want to let things go because they want 50-50. Byonna bye bali mu kwogera mu mawulire. Tebiriyo. Stories that zikwatagana abukira kino abukira kiri abukira kino simanyi ba executive simanyi. What is all that nonsense? But it's because none of it makes sense. We have to distribute. It's been 7 years. Abana bakuze bagala bintu byabwe bo bagamba mfetu tetu signing ate tuina transfer zetu bakolera okujja well. Olutalo we bavudde Ibra wanotawale kyamaanyi nnyo. Ebyo byonna bye basiba ku mama wabe bintu nti omukazi ayagala kutunda bintu by'abaana be. Okay, let me say njagala bitunda just for argument's sake, right? Njagala bitunda. Who has the best interest of my children? The word here is my children. Who has the best interest? Me. Tebagala kwogera kituufu boogere kituufu nti baaganye tebagala ku distributing ebintu ebyo because bataddewo conditions mbu baagalako 50-50 kuki musajja yali akolerera kikaki omusajja yali akolera kikaki abuukira kino aboogera DNA abuukira kibaasa abuukira samayi abuukira buli kimu akibuukira ne byayogera talina kyategeeramu yadde kimu. My friend, luno olutalo si lwakuggwa. People have been taking advantage of families. Ibra abantu ba taking advantages ku baana b'abantu abasajja bakola ebintu byabwe ne babireka. Family ne ziveri ne zireeta ku bakazi be bazaalamu abaana embeera. Bigenda koma. People have been taking advantage and then nalwa nawo nga bwe nkiwa time ninda mutabani wange omuto naye akule. Okitegero ne wawa kati Quincy. Nga ninda akule. Nindwawo. On top of that ekikomye okwo oba ne support kyebayita family support. Bali baganda bali bamwana batata abana bangi nokwata sente nga bwenzi kola eno bye bagambe no company gye balina mu emigabo teri alina migabo mu company eno company gina migabo n'abatabani bangi from day one. Tewali mukazi yabbi ebintu buli kimu akiteeka mu manya ge no bakuwa evidence nti bibino yabibyo bino abituza amanya ge simanya atunda ebizimbe mbitunda wano mbitunda wali no. It's the distribution of the estate. Temwagala kukkiriza temwagala kwaba na bintu byabwe kwanga ntatagala katano nkazana mubbe no. Bali be rightful heirs. Bali they are the rightful sons. Bakwate ebintu bye babibawe. Kati nga bo bimanyi kuliko ba administrators era nange mwindi mu ba administrator. Kati ba administrator side yeno no mulala fa babiri twagamba fete tulina problem with distribution. Let's distribute ebintu bigende mu manya g'abana ebyo bye Kampala. Kati bali family nga bojimanyi waliyo side yaba abantu babiri be bagamba nti nedda fete tu signing tufunira bamugenda kutunda mutunde mutuweeko kiwato bwebyo birabanga gye biri bino byageze wala abaana batutte n'abantu mu kooti sinze mama waabwe abaana batutte abantu mu kooti gwebira kuna musango gugenda kukwatayo teri kuddayo kubba bintu by'abaana wano Uganda. Abantu batekinga advantage olwokuba people tebalina voice olwokuba abantu batya okwogerako nze ndi high profile person era alibadde ngamba nti nti okwogera binaavaayo bitya no nwanirira baana bange as much as I'm a high profile person I'm a mother Ibra I'm a mother.
olaba bayisizza kati bwe bati emyaka gyonna semwanga gyafudde batuyisiza bwe bati singa nange kyamusa 2 nali nafiireyo wakati singa bebe nabine mtu beba claiming nti baagala buli kimba kyagala 50% shares muganda wabwe yennyini teyalina gwe yateekamu nga tannafa talina gwe yakwata n'ateeka mu bizinesi ye naye nga yabalina baganda be gye bali tewali n'omu mu kika kye gwe yajjayo n'agamba nti nze ono mutadde mu bizinesi yange alinamu shares wezi ne wezi oba manager wa kino teyalinaayo abantu abali mu bizinesi ye abakolamu ab'eŋŋanda z'abalala bali wansi eri mu positions za wansi sagala boogerako bubi they are good people to me they are good people to the company ate bakola emirimu gyabwe sisi balinaako buzibu abantu abakyaliwo nga bakola mu company distant gundi family mwe bali bakola and they doing good jobs naye mwabeewaga nti nze tata wa gundi nze muganda wa gundi nze mwanyina wiki he couldn't why do you want now why do you want to inherit now teyabateekawo all of a sudden you want 50% of this 50% of that how no that's not how the law works tetuli basiru amateeka si bwe gatyo we gakola nti babateekawo nga ba administrator abaana bakuza ebintu mulina obbakwata mu bibawe nti ate mwe mwekyusiza ku makya mugamba nedda ffe twagala kitundutundu kuki kubanga muli baganda boli eyo entitlement eyo gye balina ffe tuli baganda boli nze ndi tata woli nze ni mwanyina woli nze nali no that's not how you inherit from dead people that's not how you inherit yandibadde yabibawanga akyali mulamu 7 years later abaana bange bakuze it's time for them to bafune esweti ya tataawe nga muveni mbu we are entitled that entitlement ngenda jibajamu Ibra they take advantage of people Uganda eyo abakazi babonaabona nga tebalina nawakulaga abakazi babonaabona tebasobola kwogera abakazi nebasuulira ebintu ebweru n'amaka ge babaddemu nga basulamu n'abaana famire ne zijja ne zibakasuka ebweru maka ne bagatunda famire zitakinga advantage embwa ezo nkyaziyita mbwa wallahi you don't play with someone's kids mbonaabona n'abaana bange lwe baladde gwasula ku kitanda fiizi ezubuze gw'omukazi omu gwabonaabona kino ekitakoze ki bino balalu jjukira abalenzi bafuluma dalulingi dalulingi nobeera neraliikira na pressure ne zikuba bakomyewo nobeera ku ssaawa bame ziri 9 tebanadde kuba kati bakulu tosobola bagana kutambula byonna byonna nosula ng'otunula abaana bo embwa ne ziba erimbu zikumba we want 50% nze balinga n'embizi astagafullah Allah nsonyiwe mpulira na Quran Allah nsonyiwe it's so disgusting Ibra families is taking advantage ku bantu it has to stop and it stops now kanjogerere kala abakazi batasobola kweyogerera nze nina eddoboozi nina platform ate tewali kyenziba wano nti nziba no mubadde ba administrators yes mwali mukuza baana nti yete mbakuzeza na bakuza mubaddewo just nga bifaananyi nga ne ssente mbawa kati olobesani mbabagambye muwe abaana ebintu byabwe nti ate fe tetusayininga musooke mutuwe haafu mutunde ebizimbe mutuwe haafu ngani akuwa haafu ngana gwe kansooke nsaale ne Isha obudde bukutte wa ne South Africa zigenda kuwera 2 Ibra tewali kusigangana muguwa newe banaabeera 100 owulira newe banaabeera 100 amateeka ge mateeka bw'oba tewabangawo kiramu nti oli yali amaze bwemanga nfudde ebintu byange famire yange kika kyange kitwalangako kino n'abaana bange obakinga tewali my friend ebintu bibeera by'abaana booli tewali gwe bagenda kulwanisa bano beesiruwaza bokka bagenda nakuswalira bwereere senkubuulira gwe obubbi obw'emisana bwe butyo gwoloza ani agenda okukkiriza oyo omusajja yalekawo abaana be ng'abalabirira from day one nga nzaala abaana bo tewali kifaananyi kyesirina nga ndi mu ddwaliro ne ssemwanga oyo nga nzaala leero goveeri ojja otusinikira amannyo bunzaaga ba DNA tulina okukola abaana DNA sibayivaaniku ye yali abalera nga abakuza nga n'embuto azirera mpaka leero gwe agenda okutuusa ba DNA naye wallahi katonda akume ebigera akuwe amagezi katonda akume ebigera akuwe amagezi taata waabwe teyalina issues gw'omubbi era yagala 50% mbu leero jjo otuzungirako mbu DNA yani bagenda gikola Ibra eno babuukidde y'amagye ntabiyita byakusaaga ndaba nseka nno n'abeeyambulidde mu maaso wenti nakati wakalike mbadde mbawaamu nga balamu bange biki byasezaala bange baniani byonna nabijjeewo kuba tebalina kitiibwa kye batwagaliza bubi nnyo nnyo n'abaana bange kati naye nabijjeewo kaabe 100 bajje kuba wano ebintu si byakwogera nnyo noyasinga bintu bya evidence oyagala kitundu tukikuwa tutya era watuuse otya okuba nti ofuna ekitundu kino kale bwe kibanga kyekiri nti kale katukikuwe bwobanga tolina oli mu bigambo just odde eno n'eno beetereze kuba baloya bagenda babba obusente bwabwe nga tebalina kye bagenda kujjayo